Yo, this is Rampantilla already, the Mulambalamba kantandike n'omuyimbe amanyiddwa nga Bruno K. Yes, ono yavudde nagenda maaso kubanga ate agamba abaana ab'obuwala abazaalibwa mu mwaka gwa 1996 nti azze okubajjukiza nti muwezezza emyaka 3 egy'obukulu era bw'atyo n'abagamba nti kaakati muddaawo mwe mamaaze babasabe ennamba mudde mu kubuuza ebibuuzo nti ennamba yange ogyagaza ki era ani agikuwadde blabla twala tugende mu bufunze abagamba nti keekadde muve ku ki ku lujja ono yeegeze maaso kubanga ate asisinkana abaana be ababiri Briera n'omwana ono Baby Golaba ono omwana ono yazaalibwa ddoola mumujjukira bulungi nnyo w'ekizigo okiwulidde kakati nno ba social media in-laws abaana ab'obuwala ne balyoka bagwa mu comment section era nga mwe mulina oli eyamuwandikira namuga nti Bruno nange nsaba kumpa lubuto onzaale mutofaayo omwana nje mulabirira Bruno yamwanukudde mu bukambo bw'ekitabo namuga nti bwe mutyo bwe mweyogeza wano bwe mumala ne mututabukira ne mudduka ku YouTube channel ne mutwogerako ebyanjwanjwa. Anyways, yebona muleze amanyiddwa nga Meroda yasikigambibwa nti yaleseewo mukyala we mu nnyumba ng'ali lubuto n'ateekako njabala mu bufunze yamusuddewo ate nga ye Karokasita yavuddeyo n'agamba nti awulira nga bimumenya ebyokubeera single mother awulira bimutuuse agamba taata w'omwana obuyambi abuweereza buli kimu akifuna mu full swing naye alina okukola ate alina n'okulabirira omwana kwegamba awo webimuzanyira so naga ntajja kubanga teyekweka ajja kubanga ensonga eyo ajogerako bulambalamba. Omuyimbi amanyiddwa nga Spice okuva mu ggwanga lya Jamaica bw'atyo yamaze ate n'akona mu stampo nti agenda kujja nga akalulu kawedde jjukira nti ono baali bamuteeseteese era ng'alina okujja wano Desemba nga 6, 2025 asobola okuba nga ate asanyusa abantu wabula ebintu tebyatambula nga we yali abibaze bw'atyo n'asazaamu okujja kwe Uganda kaakati ku mulundi guno bazze ne bamukwasaganyiza ddala bulungi n'abategeeza nti singa obululu babuwedde oba okulonda kuba kuwedde agenda kuba nga ate akomawo mu ggwanga tu Uganda. Banje basanyukidde endabika y'omukulu amanyiddwa nga Eskembuga yessa ono abadde atubuze ku maaso naye ng'oluvannyuma lw'okumulabako nga mukwano afunye ku mubiri asase munange omubiri tumanyi nti abadde musajja mutono ebbanga lyonna kaakati akabuliro kagenze okuggwako nga eske agezze bangi bavudde ne bagenda maaso okuba nga ate bamuwaanawaana mu comment section okwawukanako nga bulijjo ebitera okubeera bannayuganda babeera nnyo negative mu comment section ku mulundi guno mukonedde mnewaga nti gyobadde obulidde gyoba obuliraga owakomyewo ng'olabika bulungi munnange otaddeko omubiri n'olabika bulungi olabikidde ddala bulungi maintain. Omukulu amanyiddwa nga MC Katse avudde mu mbeera bw'atyo n'ategeeza omukulu amanyiddwa nga Penge nti asimbyewo $5,000,000 ez'e Uganda bw'aba akikakasa nti ddala Fille ekimutawaanya kawuka ka mukenenya amugambye nti tumukebere bwe results bwe zidda nga ddala Fille mulwadde nja zikuwa bwe ziba nga ate zivuddeyo nga si mulwadde mukwano mpe $5,000,000 jjukira nti mabegakaawo Fille yaddusibwa mu ddwaliro ng'embeera sinungi MC Katsi mu kuvaayo kubanga ate anyonyola ku mbeera eyali egenda mu maaso yategeeza eggwanga nti yadda ku biragalalagala ng'ate abadde amaze ebbanga nga tabiriiko so engeri gyekiri nti omubiri gubadde gumaze ebbanga nga tegubirisiivinga tegubimanyidde okubizaamu ekyo kiyinza n'okujja mu bulamu bw'ensi eno era nga yategeezeza nti abayimbi nga Whitney Houston bwe batyo bwe baafa n'abalala naga nti kiba kyabulabe nnyo so ekyo Fille kye yali ayitamu weewaawo abamu ku bantu babadde bagamba nti Katsi alimba abikira Fille muki Fille mulwadde blabla era ng'omukubo ye Penge bino ebigambo ebyayitidde MC Katsi okubanga asibawo $5,000,000 ebyavudde mu Penge. Entertainment eguddemu nabi omuyimbi gwe bayita Fille nga ye mukazi wa Katsi alabikiddwako ku mutimbagano mu mbeera etali nnungi kyasimanyi oba ebifaananyi biri recent oba byadda ne Katsi awanise ekifaananyi ng'alaga embeera maama w'abaana gy'alimu etali nnungi tewoomesa ttooke balaga ekifaananyi nga Fille bamuggyamu omusaayi oba bamukuba omusaayi bamukyusa omusaayi oba bamutadde ku ccupa y'omusaayi ekifaananyi kiraga Fille mu mbeera embi ng'alinga anaasule taasule ne mutyo MC Katsi wataata w'abaana baby daddy we avuddeyo n'alangira Kenzo nti Kenzo yagenda n'agamba ensi nti bawa Fille $15,000,000 munawako Katsi 10 ne Katsi agamba ze ziriwa wazituwadde tuwe risiiti
wazituwaddi waziwaani deposit wamuwaani gwe weesoma naye mu public tuwe receipt. I smell entitlements here and I smell also obubbi. Tulifena. Waliwo yamwandikidde n'amugamba nti MC Katso tutamye HIV this HIV that. Namugamba sigwa asoose okulwala siriimu wano mu ggwanga, abantu bangi balwadde, abantu bangi balwala. Naye tebatuleekaanira nga ggwe ate bw'otuleekaanira buli kadde. Genda okole, va mu by'okubanga oyagala kusabiriza buli kadde na kubanga ate omala ku bantu emirembe. Anyways, ebyo byo biri eyo. Yo mukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine yavuddeyo n'agamba nti bali eyo bali bize balwana okumusuula so nga ate ye Mukama ali bize akola ddabo okulaba nga ate amuyimusa oba amusukkulumya. Omukulu amanyiddwa nga Sekamatte Grace yavuddeyo n'agamba nti olunaku lwaliro bw'omubuuza ensobi gye yali akoze mu bulamu bwe gy'akyasingire ddala okubanga ate yejjusa, agamba nti ensobi eri emu kwe kugendanga mu bbaala n'agula emyenge egy'ebbeeyi abamulaba bagambe nti omusajja wa bbeeyi. Agamba nti bw'omubuuza lwaki ensonga eyo ajejjusa kwe kuba nti munnange yasupendinga nga ensimbi empitirivu ddala ku mwenge nga agula hangover, wabula nga ate bukya ku makya nga gumugoya mukwano n'ensimbi nga yazifumudde ng'alaba talina kyaba yafunyemu. So agenze maaso okubanga ate akubiriza abavubuka okwewala emyenge oba okwewala omwenge. Agamba nti ogwo gwolaba gukuwaga naye ate tewali kalungi kagulimu wadde n'eddakiika n'egi n'emu. Okiwulidde? So gusobola okuviirako ebizibu bingi nnyo oba ne gukulemesa obulamu obuteredde oba obutebengedde mu ngeri emu oba endala. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Sasha Ferguson yalabiddwako mu kanyomero ka question and answer 2025. Omwana yamubuuziza nti olowooza osobola okuddamu n'ogwa muhabbati na mukadde kano kennyene. Sasha n'amwanukula n'amugamba nti si kati nina abaana ab'okukuza. Abantu bangi baali balowooza nti oba oliawo eno couple eri mu prank erimba esaaga tebasobola kwawukana mukwano teri kitasoboka. Ebyaddala biri nti Sasha ne Kanale yawukana. Meanwhile, bwe twali tutandika omwaka Shira yatugamba nti agenda kusiba buli muntu anaazannyira ku linnya lye era nga yatandikidde ku mwana muwala amanyiddwa nga Gloria. Yes. Kakati Gloria ye agiddwayo ku kakalu era nga amugyeyo simulala ye mukulu amanyiddwa nga Abrams tumumanyi nti mukwano nnyo gwa Shira, okiwulidde, naye nga bw'atyo agambye nti ababiri bano bagende mu kooti. Okiwulidde, bagende mu kooti, Gloria aleta obujulizi abuteeke ku mmeeza kwebyo byayogera ku Shira. Oba oliawo binaggwa buki bulungi. Ensonga zaabwe mpanvu naye nga waliwo yavuddeyo n'agamba nti Shira naye asiba banne naye nga ate naye agwa mu category yemu eyo. Oli kyamusibira nti naye byennyini ate abikola. Weewaawa yo omukyala amanyiddwa nga Judith Hard avuddeyo nga mukambwe muzibu ku nsonga y'abawala bano abalinnye ennyonyi 24/7. Yavuddeyo n'ababuuza nti siganye ennyonyi bazirinnya naye balina bye beekoleddewo cause abaana bamwe abato bali eyo they are looking up to these girls. Okitegeera? Anyways, muwulire ku bigambo bya Judith Hard ati tweyongereyo. Amen. Listen, how many buildings do these girls that you see catching flights have in Kampala? Njagala mukingambo lwaleero abaana abato abawala mwena mwegomba obulamu bw'aba slay queen. Yes, let's talk now. Come closer. Come closer, honey. Abawala, njagala musembere mwena. All the girls that keep admiring. You admire their lives. How many of these girls that you admire have buildings in Kampala? How many of these girls have their own homes? They sleep in apartments. They don't have children. You want to copy that same lifestyle. That is not for you, baby girl. Think about your own life. Think about your life. Stop chasing the wind. Stop chasing wind, my friend. It is 2026. There is no more room for confusion because I will open your eyes, shine your eyes. You are admiring the fake life. Sweetheart, you keep admiring the fake life because when
Mukatambi wa byakwerinda mu uniform ye nga bw'omulengera yabadde n'omudidi ogwerako ddala ng'agujja mu box eyabaddeko ebigambo ebiraga nti box eno yavudde mu office ya NRM ng'era ensimbi zino yabadde azibankinga mu Standard Chartered Bank. Kino kyayongedde okuba nga tekyeraliikiriza abantu abaagala enkyukakyuka mu ggwanga ly'e Uganda ng'ensimbi zino zandiba nga teziri mu makubo matuufu. Kyekimu ku ebyo ebyabeeraliikiriza zandiba enzibe ku nsimbi y'omuwi w'omusolo, zandiba ensimbi ez'okugulirira abantu mu kalulu kano mu ngeri emu oba endala. So ebyo byonna byayongedde okweraliikiriza bannayuganda. Box ezigenda okuba nga te zeeyambisibwa mu kuba akalulu yesizo zaatuuse dda mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ly'e Uganda wabula nga wabaddewo enkaayana mu bitundu eby'e Ibanda oluvannyuma lw'abantu abamu okuba nga te baatandise dda okutataaganya box zino. Babadde bajjako seal ezajjiddeko nga bateekako ate ezaabwe, ekintu ekitasanyusizza oba ekireetedde ab'oludda olulala okuba nga te beekengera. Wabaddewo embeera ey'okusika omugwa. Don't defend this. The series Madam Diara, please, Don't excuse defend me. this alone. Excuse my boss, please. Just say you don't Please, know. I'm requesting What for the harmony of us all as Ivanda. Me, I was requesting. I don't know if it is applicable. Let us seal the box, and the box should be taken to police. No, Okay. that is according to me. Then so that we know it. This thing could have been planned even at procurement. They go, they put other ballot papers for other polling stations. They are sealed separately from what is inside. Then even up to the point of delivery. Then they broke the seals and removed the other package and went. This is why it is like this. And whether we open it now, whether we take it to police, you will not sure that. That's why I said we don't know if the seals were broken I agree from with Kazo you. or Ushere I or agree with Nivan. This Not from Nivan, at least this trap got them here. did you not carry not from boxes with but other at least from outside. this trap carried ballot boxes for Ivanda alone. And the way you saw it here, it was full when they unveiled. And when they were pulling these seals, you saw that really they got broken on the box in the transit. I told you what breaks one seal can equally break the other. Same box. So nga te gw'omulanga gw'omukulu Kyagulanyi Ssentamu gukyagendera ddala mu maaso ogw'okunga abantu be bagende maaso okuba nga ate bakubira abantu baabwe amasimu babasabe akalulu ka Kyagulanyi 2026 omukulu amanyiddwa nga Half London bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate akubira taata w'omuto. Jjukira nti ono taata we amuzaalira ddala wa NRM lukulwe era nga yategeeza nti ye tasobola mukubira lwa nsonga nti yamublockinga dda kwe kusalawo okuba nga ate akubira taata we omuto. Bino bye byavuddeyo. Kankubire ku muganda wa taata musaba akalulu ka president wange. Taata ye yankubadde ekibuloka. Yankubadde ekibuloka. Senga oliwa. Senga wanje mukuliko omwaka twaguyisemu namwe mwebale guyitamu twaguyitamu muli bulungi tuli bulungi senga agalumu muli muketegekedde neno baaba ati abe Masaka obamanyi abe Masaka bo era ekinkubiza essimu kusaba kalulu ka president wange ankuwako nono okabugambire ddala kubanga mukumo nnyo okamusabe bulungi mumpe ani oyo wadde wano omuvubuka akwakalira dda naye anga 15 bannange ambuleera mugambe n'abala ne jjajja mutwala alonde jajja ngena mutwana naye gwe twatidde abantu beno nga bali siriyasi kakalu yakalidde dda ne lwakubadde
bayinza tuppa boki. Anti kati awo we bigenda okuggwera. Era kebageza ne bakakwatamu. Bannayuganda bakoowu, abantu bakoowu baagala nkyukakyuka ate nno eggwanga lyonna. Ne bobeera Kalamojja abantu basanga beekyawakyaawa dda. Ekyamaze abalungu gambe ko ngenda kamu fenna tugenda kamula ni wala mangu omusaluza genda kamu. Amina. Kale senga nja kuddamu kubireko. Ale bambi. Kale. Oyo senga mumuwulidde wankyukakyuka nnyo ate n'abalala gye bali bangi n'abakubidde dda bonna bagenda kulonda ambuleera n'ekyokukola bakimanyi protest vote era baŋŋambye ffe tetusobola sigala waka tugenda ku kkubo ogenda wuulira. Ate nga ye munnabyabufuzi amanyiddwa nga Ken Lukyamuza avudde mu mbeera era nga si musanyufu n'akamu n'akatono ddala eri omukulu CDF amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Ono ekimu kyankalanyiza bye bigambo ebyo ebyava Muhoozi okulagira abantu okulonda ate badde waka. Yeebuuza byogera ngaani era ng'agenze maaso okuba nga ate ayogera ku bannabyabufuzi abo abajja badyekadyeka bannayuganda nti baagala buyinza era baagala kukyusa Uganda naye nga teboogera kufuga bbe na butya eggwanga lino litataaganyiziddwamu mu ngeri emu oba endala. Teri munnabyabufuzi yenna asaba kalulu kaakati alina kyasobola okwogera ekyamakulu nga takutte ku kigambo kye bayita effugabbi eriri mu ddiiro. Effugabbi eriri mu ddiiro presidential candidate yonna tasobola dyogerako tasaanye kufuna microphone ya public because we are in danger. We are in trouble. Ekintu ekyatugwako so many years ago kirabikanga ekyagala okudda. Kinayungisiza nnyo okulaba nti mutabani wa president asobola okukola statement gyakoze. Omala kulonda sebo naawe nyabo dayeka yakyogedde ngaani moral authority agijja luddawa. Tutambulira ku mateeka. Presidential Elections Act, Parliamentary Elections Act zonna zigamba nti Munnayuganda we bakubira akalulu wawe naye bw'abanga afisizaawo time ng'amaze okukuba akalulu katwalekawo ebbanga lya mita 2 waddembe okubeerawo lwaki omugobawo gwe nanyini Uganda weka. N'olwekyo statement yakoleddwa mutabani wa president Yoweri Kaguta Museveni yakabi nnyo ate era tweraliikiridde kubanga omusajja oyo kati asusa emyaka 5 sikyo si musajja mukulu okubeera emyaka 5 tukimanyi bulungi nti emabega era yakola provocation n'agamba ajja kuwamba Kenya ajja kuwamba Congo Equatorial Guinea. President Museveni n'atuuka okwetonda mu linnya lya Uganda muntu y'omu yajje yakomyewo okukola ebyambyone nga tulaba bwe tuti. Mr. President, bw'oba omanyi nti tuli mu kyeya kya democracy wandibadde osekitiibwa mu philosophy ya Montesquieu, that French philosopher. Yagamba nti bw'oba ofuga eggwanga osaana omanyi engeri y'okurespectinga separation of powers. Obuyinza nti buno bugwa wano buli bugwa wali n'otavaabira buli kimu. N'olwekyo tulabanga ensobi eyakoleddwa eyo President Museveni si nsobi kigenderere aleke omwana ayogere byonna bateeketeeke okukola kye baagala obudde bwonna. Mr. President, jukira abantu enfaafa abaafanga ensanafu eruweero ne bakuyamba okunula eggwanga lino nga balowooza nti onootegeera lwaki ddala bafa. Bo baafa baazikirira dda naye gwe okyasikana mutabani wo mukyatusekerera ffe bannannyini Uganda. What are you up to, Mr. President? May I ask you? I need a response. Ennaku ezo President Museveni yeetondera Buganda mamuwulira ne mukyala we twasiima apology naye bwe weetonda oyiteeka okunnyonnyola lwaki weetonze. Yesu Kristo bw'yakyerwa nga ava adda e Jordan ku muggo ogwo abajulizi be yabagamba abayigirizwa be yabagamba naye kino kye kinkyesezza nga bakyamulinze yatuuka kiro following a Bible weewaawo siri pastor. N'olwekyo Mr. President nze John Ken Lukyamuza yamuddamu nze namuddamu okusinziira ku mawulire aga monitor agafuluma nga 19 mu mwezi gwa June mu mwaka guno ne mugamba nti weetoolodde eno ne weetoolola ensonga enkulu eri nti Buganda yakuyamba wangula olutalo erweru abantu ba Buganda ne bafanga ensanafu nga basuubira nti n'otegeera ekyetaagibwa. Obwakabaka bwa Buganda tebusobola kubeerawo nga tewali kye bayita regional governance, regional government, federal. Kubanga federal government yeteekawo regions. Obwakabaka tebusobola kubeera bwakabaka bwa Uganda yonna. Obwakyabazinga tebusobola kubeera bwakabaka bwa Uganda yonna. Bubeera bwakyabazinga bwa Busoga n'obwakabaka bwa Buganda bubeera bwakabaka bwa Buganda nga regioni. N'olwekyo bw'oba oyagala establishment ezo zibeerewo olina okusaawo order eyitibwa regional governance oba federalism. Owatali federalism ennone eyo y'obwakabaka y'obwakyabazinga n'ebira obw'Ekalamojja tesobola kubeerawo. Leka kutulimbalimba ne mu constitution kaakati abantu bafe abo baliwo ku maaso y'abantu
in terms of constitutional law, there is no protection. Babi tadde wa bali kati babo bagenze kubuma obwayogerwako bwa dikito atenga constitutional gundi Supreme Court yagamba nti obuuma obwo bukozesebwe naye nga waliwo etteeka kwe butambulira byebyo nabali byera bidde olwokwagala obukulembeze obwekikwangala. That the military court that conducted the 1980 general elections behaved in a manner which is in line with what General Mozi has attempted to do. It was Mwanga Paulo in 1980 who took over the job of the Electoral Commission to say that anybody who does this, he will suffer. He turned himself into a chairman of the Electoral Commission at that time. President Museveni's son's declaration recently is moving in that direction. Where does the Mozi get the constitutional rights to make a pronouncement of that nature? That after the elections, don't ring around, you have to walk back to your home. Where is that command in reality, in terms of law and the constitution? It is a shame. Where is the President Museveni taking us? We must fight our way and rescue the freedom of the people of Uganda. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulambalamba abantu batandise dda okubanga ate balaga bannaabwe side gye bagwa wabula nga abasinga obungi buli omu akimanyi bulungi nti bano baguliddwa nsimbi. Twali tukyali ku babloga bawa ne Uganda ate omusimbi gwagudde mu babloga abali mu UAE abamu bali mitala w'amayanja etali UAE okitegeera yes ensimbi z'abatuukiridde kakati nno ye mwana mulezi Barrister Timo y'omu ku bo ono yavaayo n'ategeeza eggwanga nga bw'atali mu bya politics wabula nga kati wetwogerera akutta akazindaalo atembeeya NRM everywhere you go. Okiwulidde yes yagenze maaso okuba nga ate abuuza aba NUP abeesimbyewo nti lwaki beesimbyewo ng'ate bakimanyi nti gavumenti eri mu buyinza teyinza kukola ki kubakkiriza kubeerawo. Ekirala lwaki beesimbyewo ng'ate bakimanyi nti pulezidenti waabwe tannawangula. Bandibadde babivaako balinde pulezidenti waabwe awangule kubanga wanaawangula bajja kumanya nti ebifo bajja kuba babina automatically. Ate mu ngeri emu yabategeezezza nti nabo beesimbyewo olw'ensonga nti bagala kukusa mbuto zaabwe. Ono ye mukulu azze avaayo ku nsonga ez'enjawulo ne yeemulugunya ng'alaga nti ayimirawamu n'abantu okugeza ku nsonga z'airport, ku nsonga za revenue, bingi byazze aleekaanirako ng'alaga abantu nga bwe bitali bulungi bwe bitateredde. Kaakati nno ku mulundi guno bikyuseemu. Weewaawo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Katsi yavudde n'agenda maaso okuba nga ate amwanukulamuko n'abalala abagwa mu ttuluba mwali. Buli influencer yenna alidde ssente wano mu Dubai mwongedde ettaffaali mu kutulugunya bannayuganda ne mu kuzza eggwanga lyammwe emabega. Omusimbi guli Dubai wano gutokomoka. Olaba naye mwatuuse n'okunkubira essimu mba miitinge tumiitinge kati nze mugenda kuŋŋamba ki mazima ddala. Nze nasalawo okukolera abantu. Ssente ziri e Dubai zitambula olutambula. Olaba zaatuuse n'okugatta kaseenene. Nesaabisuubira nalabye akaunti zammwe mwaziwaddeyo kati zikola live mulimu ne ba YouTube abamu wano bendaba olwo minisita omu bannange president yatugamba mwami Museveni agenda mukozesa loosi mu kalulu kano olwo minisita omu w'abavubuka aguze ebizimbe 3 ejjumeira sente ya muli wa musolo ezo sente zisobola ozimba enguudo ne zizimba amalwaliro ne zizimba amasomero. Naye emitwe engalabi nga Alumbye wagamba kawo mentality mmwe buli kimu mumanyi kugulirira. Okitegeera bannayuganda mwabakwata ewaluma ne musooka mu balumi obwavu kati baliwo siikiina. Munaatera na kunsaba mutabani wange Mr. Dubai kuba bonna be nalabye be mutaddeyo
abasinga following ne views abasinga. Omukyala Zubeda Byantalo yasalumiriza omukulu Frank Antabi nagamba nti oyo akyatidde buti bantu wakatengo mwekali naye nga ali wamu nabo beba mukubalya. Jukira nti Frank Antabi ye yavuddeyo nakola video ngalaga nti yeewuunya nnyo ba YouTubers banne abagenze maaso kwanga te bali sente za NRM ne batandika kwanga te baji promotinga wano ne basaba abantu akachi akalulu. Zubeda yagambye nti mu mwemwe dakika 2 agenda kubanga ate asala okudde eno abalage kikyali kubanga mbu naye yakola che yafuna ku musimbi wewawo. Zubeda yagenze maaso kubanga ate ategeeza bonabona abamutiisa mbu mugenda mujjako follow simanya bikoze bitya mbu yetabeeguya ye kastabera nga alina okwagalwa okuva eri famire ye omuli maama n'abaana abasigadde tayagala kumanya oba follows mutwale bye bigambo ebyo ebyamuvuddemu. Bannayuganda mwantama kubutaba na busungu omuntu avaayo n'abalengeza n'abajoga n'abatyobola naye era ne musigala nga mugenda ku video zaabwe ne musisinikira kamannyo nga mulaga yo so excited. So Zubeda bw'atyo yabagambye talina kyabeeguyako ayeeguya famire ye yokka. Weewaawo ye Haji wali eri mu UAE yavudde ndagenda maaso kubanga ate amwanukula n'amugaa nti Zubeda singa wamanya nti munange oyagala famire yo yokka yeyina obuwagizi bwo wandibadde okola famire WhatsApp group n'otakooya abantu kugulawo YouTube channel kubakoowola nti bajje basubscribing kati sayino bamala subscribing olaba watuuka gy'olaga kubako osinzidde n'okufuna omusimbi oguva mu government ate kaakati oyasaamirira. Anyways ebigambo biyitirivu ddala sigenda kubanga ate nkulisawo ngenda kubanga nkutuusako Haji ng'aweereza Zubeda obubaka bwe. Anze bonna bagende nze nina Allah wange yampa ezzadde nampa maama atayinza kunvaamu ensi yonna ne bwenkuba ng'egamba mubi agamba mulungi. Hajati Zubeda lwaki tewakola WhatsApp family group n'oteekamu maama wo n'oteekamu ezzadde lyo ne family yo n'obeera eyo n'otajja ku social media accounts oba ku social media pages netulaba Museveni bwe yali kusanze mu WhatsApp family group n'akulaba nti munnange oli w'amaanyi nnyo mu group yammwe ya family jangu n'olwekyo okuwa ssente otuguze airtime tukolereko ku WhatsApp group yammwe. Lwaki wajja kukola Facebook account oba TikTok account oba page kyekyakuleeta? Wali oyagala abantu leka kulimba essaawa eno mbu abantu bonna ne bagenda kasita maama wo wali n'abaana bo. Singa wali olilayinga ku maama wo n'abaana bo tewandiise mu WhatsApp pages oba mu TikTok pages oba simanyi mu Facebook accounts wali sigadde eri mu WhatsApp group family. Oba okitegeera kino kirifane nnyo ze kisinga okunewunyisa kummwe abaalidde sente z'ekibi eza Museveni. Buli gwe bamala okuwa sente kyazzaako kutulagira kugenda kulonda Museveni. Ekibuuzo kiri nti mutulagira ogenda okulonda Museveni nga tumwebaza ki? Nti bwe yabawadde sente mmwe bwe mulya ffe ngeno tumira nti mmwe bwe mulya nga ffe tumira ensonga ki mutulagira tugende tukolere wamu ffenna mu kulonda Museveni? Oba okitegeera nze amagezi gembawa bwe mwalifunye nga sente zammwe nga bwe mutayagala abantu bagetoyetaaga abantu bonna ne bagenda bwe walifunye sente okuva wa Museveni ng'ogenda mu WhatsApp group yammwe ya family ng'okuŋŋanya family wakati bannange mugende nga 15 mulonde Museveni kubanga yampadde sente ezigenda otuyambanga family. Naye mmwe sente baziwa mmwe ziyamba mmwe mwe muzirya muli kufewe mugambo mugende mulonde Museveni. Tumwebaza ki? Abamu bayomba baba yatuwadde sente musalwaki sente zammwe sente zaffe ze babawadde. Museveni tannatundako ku nteeze kubawa sente nedda. Balese juzi luli budget mu parliament ya trillions 8 nga bagala parliament ekkirize ziyitewo gavumenti ezeewole naye nga gavumenti bwe yeewola ffe tugenda zisasula. Nze Munnayuganda n'omwana wange n'abazzukulu bange bendi banfunye bebagenda esasula ebbanja eryo eya trillions 8 zibajjeyo okubagabira mmwe. Imagine omusajja yawamba ensi yaffe agenda ne yeewola sente nga ffe musingo. Bannayuganda ffe musingo ku sente ezo yeewola naye nga sente ezo kizimwewoza kuzireeta ate azikozese okutukuumira mu buwambe nga ffe tusasulira okubeera kwaffe mu buwambe. Kati mmwe ne mulowooza nti ffe tujja ssanyuka nnyo nti ajjeyo sente azibawe mukonviisinga abantu okulwana okulaba nti tusigala mu buwambe bwe tulwana okuvaamu. Mulowooza
muloza muli basiru kyenkana kimulowoza bwemwepimapima mulaba levo yammwe ey'obusiru muli ku levo ki mutubuulire tubeesonyiwe tubaveeko naye bwemubanga mujja mu kamera nemwerabisanga abategeera bwe munaakolanga ebyekisiru tujja kujja tubagambeko tetujja baleka titujja baleka wakitegeera sebo buli amala okulya 15 mugende mulonde muzeeyi nnyoko gendo bigambe famireyo egende mulonde temutumanyira mbwa mwegasiya Bonno bannankyukakyuka beeyongeredde ddala okubeera solid ku bantu bano ba YouTubers ba TikTokers abaatutte omudidi okitegeera yes ono yavuddeyo n'abagamba nti bwe mwabadde mukwata ensimbi zammwe tetwabaddeyo mwazikutte mwaziridde bulijjo wano temutubuulira ku bintu byaki bya NRM obulungi bweriko byebakoledde kakati essaawa eno ebulamba tutuke kalulu okuba babasimbye omudidi ate muvaayo mutuleekaanira mutunyonyola obulungi bwa NRM temutuleekaanira temutwononera data obulungi bwa NRM mbwesigalize n'ensimbi zammwe essaawa bwetuuka mugende mulonde NRM yammwe ffe temutulagira temutubuulira kikyakukola we know what we want banange Olutalo dwo lwatabukidde ddala bannayuganda mwasuze mutya mulaba abasajja bano n'abakyala bano babloggers abayimbi abali mu drama basenkubuge badube sempaata bapastors ne banadini abalala n'ebika by'abannayuganda abala mu gurupu zaabwe abasazeewo okuwagira gavumenti ya NRM mu kaseera kano ke tulimu aka campaign. Nze ng'omuntu amanyi nti tulina democracy mu Uganda sina muntu yenna gwe ŋŋaana kuwagira side kijjawagira naye nze ekisinga okunnuma ku gurupu zino ez'ababloggers bakasuku ne bannaabwe zonna gurupu nga bwe ziri n'emiremu ekisinga okunnuma oba ekisinga okunkwatako abantu bano bonna ku bonna nga bwe bali wano balina ensonga zaabwe lwaki bawagira NRM naye ensonga zaabwe ezo tezikwatagana na zange ng'omuntu lwaki nawulidde Senkubuge agamba yawagira NRM n'abuuza ekibuuzo mumanyi NRM gyemujje n'ebyemukoledde kati kyata Senkubuge bw'oba olina byekukoledde nga ggwe gwobifunamu n'abafamireyo nze tekirina we kinkwatirako ate okuŋŋamba kubanga gw'olina by'ofunyemu nze atalya na mu famireyo nange mpagire NRM no abo ŋŋamba lese otunuulya abapastors bawagira gavumenti simply because ebayamba okuba protectinga n'okunyaga abantu nga teri abakuba ku mikono kubanga teri gavumenti esobola kubanga etegeera nekkiriza scamming obufere obukolebwa pastors ab'enjawulo obukolebwa abasawo abaganda ab'enjawulo nga babba bannayuganda nga beerimbika mu kuweereza omutonzi teri gavumenti etegeresa oba kikkiriza era ndowooza abantu abalina amagezi mu mutwe kyemusobola okukkaanya nange okusinza weekuli naye n'obufere kyanjawulo kaakati ne mubeeramu zino gurupu z'ababloggers bamala obbawa ssente bassebo ne bannyabo ne muzirya mwe mulya ssente zammwe naye gwe engeri gye bakuwadde ssente tojja kunkakasa NRM weekola birungi nga gw'obbiraba bamaze kukwata mu kittavu kya ggwanga ne bajjayo omuteetebbwa ne bagukuwa olyoka olaba ebirungi kati gwe olyoka ojje ku live ssebo mukama wange oba nnyabo olyoke onjasamire oŋŋambe nze nnondere bwereere ssebo obusirusiru n'obubuyabuya awo twavaawo dda gwe radio presenter ali egy'oli nga gw'olya ssente zo osuubire nti bwe banaakuwa ggwe ssente olye nze oŋŋambire bwereere ebyo nedda ssebo ngeri gy'otampadde ssente n'ozirya zirye gwamanyi kubanga naawe oli part of Uganda naye tontuma nze kukola ebyo ku bwereere okitegera ekyo kyo sijja kikola era tetugenda kikola buli eyalidde ssente zirye gwomanyi naye temutukaka kubanga gwe bakuwadde ssente bashira price otuule ku live olyokondagola obulungi bwa NRM luli obadde tobulaba kati ng'omaze kulya ye kyakubiri olidde ompadde lwaki tosoose kuleeteza ze bakuwadde n'ozitera ne bagamba bannange ze bampadde mujje tusinkane wano tuzirye then olyoka otwaga obulungi naye bw'oba nga ogenda zirira bwereere shut up your mouth genda ogamba ab'omu nnyumba yo bwe mugenda okuzirya oba nnyoko gw'ogenda okulya naye ti let us go and vote for NRM otherwise
tetujja wamma mbajjukiza nti protestive vote kalulu kaffe tukanoonye tugende tukakube ate we tumala tuyimirire according to the constitution of Uganda 20 meters away from the polling station tukakuume. Salamu alaikum. Ebyo nanga bikyali awo ye omukramanyidwa nga Fred Kajibirumbye yavuddeyo bw'ati nagenda masoko nga ategeeza bannayuganda nti amanyi abantu abali mu parliament okitegeera ng'ate nno munnange balina mu NRM abawererako ddala ng'abamanyi ng'abo bo bannankyukakyuka era n'agamba nti be bakyasinzeeyo obungi gw'oyinza okuba obalaba nga bali awo bambadde yero naye nga mukwano emitima gyabwe gijjudde ki red. Ebitundu 7 ebiri mu NRM buyero buku ebitundu 7 wonna bankyukakyuka kijja kunze lwaki tosobola kuŋŋamba nti ogenze okuba olukuŋŋaana Entebbe n'osomba Wakiso district yonna ogikuba Entebbe tosobola kuŋŋamba nti ogenze okuba olukuŋŋaana Lubaga n'osomba Kampala district yenna ne Wakiso n'omukubayo kitegeeza nti NRM buku gye mulina byoya byanswa teriyo yafa teriyo lwaki yafa because mwete mwasoka kumanya era temusobola kusensinga kiki buli olwa mu kifo tofuuka mukulembeze obeera mwesigami kati weesigamye ku bantu bakukooye obazitoweredde kati nkutegeeza wano oyo tango odoyi simanyani bakulimba you have nothing and it's very high time to hand over power. Nebono leta machineries zenkana zina notisakisa abantu people willing ate tekikoma leero kitandise butandisi tugenda kulwana ano paka kuka jembe ekyo kyo kikubuulidde for the good 6 to 7 years mbadde wate nkyaliwo tugenda kulagako nti kisoboka this time around wano mbadde ngamba security alafisi bakomera nti zijja woyo kati dozali president aga kati sera kati nange nziweeyo kati aziwayo direct kitegeeza that's the effect kulaga nti system erimu ebituli okitegeera yabituli the moment system efuuka yabituli it's very easy okufuna information n'okufuna kikyemuzaako kitegeeza nti tewakyali kiriwo kye mulina ne bw'onotta abantu oba omala biseera ne bw'onookola ki kino kyandibadde kikuwa okulabula bakuwa idea nti kwata ba edimupe ne timu yonna kyagula tagenda kumala kutamazeeko bakuwa idea nti kwata waiso mufumbi waiso mujali tetumazeeko bakuwa idea nti recruiting aba YouTubers bonna bakole okukubira where are they within one day they are nowhere to be seen kikulaga nothing buli kimu kyonna kyokwatako kifu bali the billions of money they are nowhere to be seen ne information yawe teyavudde ku state house nakasewo teyavudde ku okero house teyavudde ku NRM secretariat we yakomye gwebuuza babamuwadde sente za okustreaminga ebintu byamu where they are nowhere to be seen ne ku TikTok tebaliiko kubanga tomakimenti omuntu anyigirizibwa eva aba ayagala solution bebantu abeera ku social media abantu abatanyigirizibwa babbi banno tebalina budde bwa social media batono nnyate batono nnyo ekyo mwe temwasoose ekibala mwaspendinze billions of money ne muziwa abasiru ne bazirya nothing they have done for you tebalina tolina musiramu gwosobola kuguliza mbizi nebanga ye project esigadde mu nsi aga astagafula nkiddamu teri musiraamu gwosobola kuguza mbizi akugambira astagafula swaitani lwaki akugamba astagafula kubanga kive kati ne NRM kive era n'omuntu gwogenda kiguza ajjaga nti kankirye naye Allah namugamba ntya ngenda kwemirira ntya mu maaso ga Allah mugambe enjala yabadde nnuma naye nali kati yembeera gye mulimu aba NRM kubanga buli muntu yenna wano Pawulo yaga NRM oyo bwe mudde balaga mwana mmanya tuba tunoonya kasente kaako era ddala naffe tukooye mbeera tugira bambi ne mu NRM baga kati lindako hold on tovaawo wano waliwo mukulu ono kamuyisizeewo wano asooka ategeere
wewewo olunaku olwaleero ekitambiro kya mmisa kigenze maaso kubanga ate kitaba wali eri maka g'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye yasa era nga kino kibaddeko ab'amaanyi ab'ebikonge nga mukyala we Winnie Byanyima omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform Lord Mayor Elias Lukwago n'abalala bano nno okubanga ate bagenda maaso okukakkalabya mmisa eno babadde bagezaako okubanga basabira Dr. Kizza Besigye mu nkomyo gyali ebintu bibeere nga ate bigendera ddala bulungi bibadde makage wali eri Kasangati. So mumbere fanako bwetyo ye omubuulizi w'enjiri agenze maaso kubaako ebigambo ate byayogerako babyagabanako n'abantu abadde mu misa eno. Emyaka 14 mabigana nakafuna obusabira kukuwajjagula omulala mu Uganda erida ubeerako nno n'ebigambo nga tusumikira agenda okudda mu bigere bya taata wano mu Uganda tumukwasa omusalaba ne Bayibolo ne sapuli gyoyise bana walo niyo n'obugutwala ubeerako ebigambo ebigamba omusalaba ogwo kakubeerera akabonero akanaakuyigirizanga okugumira byonna ebikujjo obubi mama ayina byagumidde si we guli noza biweddeyo kaako nkamuwadde era ne bongera nakawona emisalaba gy'osanganga ogyetisanga maanyi na buzira ne bagukuwa ne gukubeeramu n'olyokodda mu bigere bya taata. Because actually clearly Father is here with all humility due. You can't speak about your success without speaking about your successors. There is no success without successors. If you think you have made it well in this life, or is a point at them amongst your acquaintances. Muzeyi Alex mukulu mulina mubuuza tulondaani mumanyi bwe yaddamu wangi yagamba bavuka n'ali wadde amagezi wangi omekyogere oyo ye yawulira yagamba bavuka n'ali wadde amagezi mulonde obuuka munnammwe n'abakadde mweyiye ate omusajja mukulu bw'abanga akuwadde amagezi agoyo teganyoomebwa okulekerya ntayagala kuyiga tukaba nange tusaasira nnyo taata Solomon tutadde mu bizibu byotalabanga olino bwakulaba alowooza oli musajja munene n'okwogerako obwogezi abantu banyi n'okusembera bagamba nayagala tukola ekikugamba ebizibu byotutaddemu nawe tobimanyina kyokka oba naye twebaza Omukama wakati awo ne famire zaffe zennyini nyingi bannange zisomoozeddwa njagala mbalabe katusabira bannaffe abali mu makomero lw'ensonga z'ebyo zomantegeezezza naye okimanyi n'abantu bali eno tebali makomera naye ng'ennaku gye bayitamu ate ng'ovudde ku basumba yes bo ababuulizi b'enjiri mu makanisa mu ekereziya bafubye okuba nga ate babuulira bannayuganda ku nsonga y'enkyukakyuka akalwa obutakazanyiramu era nga wano wenyini sigenda kubanga ate nkrisaayo ngenda kubanga ate nkutuusako omusajja wa Mukama eyagenze maaso okuba nga ate abuulirira abantu ki ekyokkola obusungu tebukutemba ate n'okola by'otasaanidde kukola okiwulidde wadde onooba otuuse ku ballot paper ng'omuntu omu omulaba tomwagala ng'omuyinako obusungu mukwano tomukulukunyamu tomukulamu maaso tomusazaamu tomukolako kintu kyonna mulabe bulabi wabula genda bugenzi straight mu kabox ko woyina okuteeka ekyenkumu oba katik okateekewo ate gwe munange akalobere nga ate okoze ki okamaze kubanga wonookola biri byensoso okwogerako wammanga akalojja kubanga ate okoze ki okase olabe nti abantu tebabba bululu kubanga bwe babba obululu simanyi naye nga tulabe nti abantu tebabba bululu kubanga okubba obululu kwe kuvaako ebitawana gyonna buli omu abeere mu layini ye tukeere bukeezi ku makya tugende tukuba akalulu mukeere mubeerewo kalulu katandike nga wooli si ekyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe aba BBS mwebale nnyo okutuwa obudde ate mwena tujja kubaagaliza birungi byokka tusitike tufuna omukisa oyise mu kampeyini yonna
naye bw'otuuka ku lunaku olw'okulonda n'omensinga n'otandika okutunulira ballot paper katugambe nti ballot paper eyo olonda kuliko Father Mayanja, kuliko mwami Kalanzi, kuliko mwami Nauba, noga nti Father Mayanja ono yantama, awo n'osazaamu mu kifaananyi kye n'otiikinga Kalanzi gw'oyagala. Kati akalulu kafudde munnange, tiikinga mu kabokisi betiiki njagala mwami Kalanzi mu kabokisi ate tukola kanene nnyo bwe kayitamu ne kadde eno n'eri akalulu koki. Kati leka batunnyonnyole abakugu abasinga otuulize bulungi obudde butono nnyo n'ekijja kutugasa. Thank you. Tweyanza nnyo Kakirwa administrator, bakristo baganda bange munegateko, twebaze kitaffe atukulembedde mu kitambiro kya misa kino ekitukuvu. Tweyanzeege kangenderewo obutereevu ku mulimu ogunsabiddwa okolebwa. Ogwange gwakulambikana kubaako bitujjukira kumanya ebimu nti mubimanyi. Ekisooka okulonda kw'ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno lwe Lwokuna olukola ki olujja. Akalulu katandika okubibwa ku ssaawa emu ey'okumakya ne kakoma ku ssaawa 10. Ki ekikwetaagisa okujja nakyo ku lunaku lw'okulonda? Ojja ne voters slip oba national ID ng'otuuse we balondera ebintu bye bagenda biteeka mu mashini gye bayise BVVK machine egenda okubisikaninga ereete information ekukwatako. Bwe bamala okubisikaninga bagenda kuyuza akalulu. Emmeeza kwogenda osookera kugenda bbaako abantu bameka? 3. Omu avunaanyizibwa ku mashini, omulala alina ballot papers ate ne voters register. Voters register gera tuyamba ki? Ne bw'obanga tolina nnanga muntu oba tewasobodde kufuna voter slip naye nga wekakasa nti mu register mwoli, jangu register negenda beera ku ground bakukebere. Ate mu register eyo era nawo kuliko QR code gye bajja osikaninga erita information yo, oyimirire wali batandike okusikamu akalulu. Akalulu ke bagenda osooka osikamu kagenda paka president, naye nako balina kukayisa muki mu mashini, tebakuwa katayisiddwa muki mu mashini. Manyi nti kala kagenda bayanjawulo ku bululu bw'abalala, naye ku mmeeza eyo kwotandikira bagenda kuwa obululu meka? 3. Tebiringa ebya bulijjo nti bwe mva kwene emmeeza ne ngenda wali ne bampa akalala ne ngenda wali ne bampa akalala. Bonna 3 ogenda bufunira mu kifo kitya kimu. Naye buno obubiri aka direct MP ow'ekitundu kyakutwala ne Woman MP bagenda buteeka mu kankiyite nga kibaasa obutabumikisinga. Kati kalyo kakwate bulungi otuuke ku benseni esooka otiikinge omakinga sure nti box mogeno teeka eri transparent ng'etangaala. Kyova tubagamba mukeere nnyo bagenda otandika okulondesa nga muweemuli mulabe nti boxi zonna zize nki nkalu ate tewali bululu bwe bayisiza dda mashini nga bamaze obukola ki obutiikinga. Bw'ova kulonda president emmeeza eddako yeya MP w'ekitundu kyo. Manyi nti abantu baga South mumanyi abeesimbyewo mu kitundu kyammwe. Awo ogenda sangawo ba officer ba electoral commission ku mmeeza eyo, naye nga waliwo ne ba agent aba omubaka oyo ababaka babeesimbye mu kitundu ekyo. Omulimu gw'abano kwe kuyambako gwe ebbaasa eno gy'okutta erimu obululu obubiri okumanya nti toddira aka Woman MP ate n'okasula mu box ya direct ki MP. Bajja kuyambako okubwawula then ogende mu baafu eddako otiikinge osulemu akalulu ka Woman aka direct MP. Bw'omala ogende ku mmeeza esembayo era nawe waliwo aba electoral commission era bajja kulagira kyekimu ogende osule mu box eya Woman MP. Gy'osembera waliyo emmeeza eyo esembayo kuliko wa electoral commission atuddeko nga yayina maaka kwakuteeka gwe amaze okukola ki, si byakugenda kuyitawo ate n'okomawo n'osaba akalulu akaki akalala. Ntegerekese bulungi obululu bwonna tumanyi bulina okuyita muki mu mashini. Nawe information yo erina okuba nga mashini egikoze eki egirabye. Kakati bw'omala okusuula akalulu okola otya? Amawule gadde gayitingana gayeeka biki? Bw'omala okusuula akalulu ko beera meters 2 okuva awali emmeeza eya presiding ki mubeere awo mulinde temutaataaganya bintu.
kuba waliwo abeesomye okujja okutaataaganya basobole okuyisawo ebyabwe bebakola ki bye baagala. Mwe mubeere kaamu, abasirikale temubalumba, temukola ki. Kakati okulonda kugenda kuba kwa tiki. Bwe tugamba nti tiki nga kwambulera tuba tugamba ogende mu kabokisi kano kajja kuba keereere, buno obubonero tekujja kubaamu. Mukiwulidde? Kajja kuba keereere. Kakati mu kabokisi muno bw'oba oteeka ka tiki, bw'oba oteeka ki, leka kuteekamu naawe tiki mpanvu toli musomesa. Nyinkundi teri agenda kugusa bwiko, teeka mukatiki akasamusa leya soma leya kola ki. Waliwo jjajja agayagala kukwata peni, jjajja yayagala kuteeka muki, kwata engalo yeeno kyangu wano oli ekyagulanyi eno yambuleera okimaze. Owaye akalulu kafunya bwoti, akalulu kafunye bwoti. Mukitegedde n'okukiyiga mukiyize. Na kino kikulu, okulonda kw'omulundi guno kwa kompyuta. Bw'otuuka we balondera bajja kuwa kompyuta, oteekemu engalo yeeno. Bw'onooteekamu engalo eno ejja kuleeta ekigambo mu success. Tokkiriza okulonda otuuka nga kompyuta ereese ekigambo ekiraga kyekulabye. Mukiwulidde? Weewaawo okusinziira ku bisuubirwa okubeerayo olunaku nga 15 akalulu lwekagenda okuba nga tekakwajja bulungi nnyonyi ddala lwekagenda otandikira ddala okwajja obulungi. Bo bannankyukakyuka bagamba nti balina bye beekengera, so kwe kusalawo okuba nga tebatuusa okulabula kwabwe eri abo bonna abali ku ground. Bigambo bino biwulirize na bwegendereza. Yes, biyinza okubaako ate kibikola ki kyebikukolera ku lunaku olwo gwe nga gwe munnankyukakyuka. Sigenda kuba nga ate nsukka wano mbadde pijja okuba nga ate nkuweereza nkujukiza bujjukiza nti tuyina channel yaffe ey'okubiri eyo ntaddeyo abantu ab'enjawulo still ku nsonga zino eza politics. Ebintu biba bingi sometimes n'oteekako eri, so genda maaso okuba nga ate onoonya ku channel eya PJ TikTok Vibes n'olumu manyi ogiteekako wano wennyini, bw'ogiraba togibusa maaso, nze mwennyini nze nkuweereza. Genda obeere nga ate okoonako osobola okuba nga olaba ki ekiriyo oba kiki enkuteereddeyo. Mubeere bulungi for now, mweraba. Information eno njijje wa Secretary General David Louis Rubongoya era nga nkusaba oba tonna bagiraba girabe wano ogisharinge etuuke ku buli muna Uganda. Please kindly share this video so that it reaches to every Ugandan. It's very important. Olunaku lw'olwokuna olujja bwe tunaaba tumaliriza okulonda okuba obululu bwaffe nga tutuse ku tayimu y'okubala obululu wano muna Uganda, woyina okubeera ng'oteeka all your focus. Olunaku lw'olwokuna nga batandise okubala obululu, nkusaba munna Uganda oggyeyo essimu yo okwate video, naye video yo nkusaba ogifokasinga ennyo ku presiding officer mu kaseera ke balangiriramu toto buli omu gy'afunye. Akaseera ke balangiriramu buli omu obululu bw'afunye, nkusaba muna Uganda kamera ogiteeke ku mukozi oyo wa isi agenda okubeera nga announcinga toto nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye obululu bwebuti, Museveni afunye obululu bwebuti, Simayina Ddala Mafabi afunye obululu bwebuti. Twagala footage oyo mu video muzisharinge bit chat weeri musobola sharinga information yeyo oba osobola gisharinga mu ngeri yonna enaaba eriwo oba gitereka, naye twetaaga information yeyo kuba mujjukire Simon Byabakama ne Museveni bayina olukwe olukozesa *194#. Kati naffe tuyina okukola ekisoboka kyonna okurecordinga abantu abo abagenda okubeera nga bakola ki, basoma results. My brothers and sisters from northern Uganda, western Uganda, kindly listen to me. This is very important. On 15th
of 15th of January next coming week, and that is Thursday. Kindly use your camera during the time of counting votes. During the time of counting votes, we want a footage of the presiding officer when he's announcing every total for each candidate. We want a footage. Please kindly use your camera and focus on the presiding officer who is going to be announcing the total figure of every candidate on that day. We need that footage. You know very well that Simon Byabakama and Museveni, they are planning to rig the election using code *194#. This is the code they are going to use to rig the election. So we need to be a step ahead of them. We have to record them. We have to record all the presiding officers, all the ECs on the polling station, those ones who are going to be in charge of counting our votes. Record them. Bannaye mubateke ku butambi oluzungu luweddeyo naye mubateke ku butambi kansubire message yange ebatuuseeko mubakwate ku butambi. Ekyokubiri waliwo olukwe olw'okubeera nti nno bakozesa emmotoka ezifaanagana mu time y'okutambuza obululu nga babutwala ku tallying centers. Waliwo olukwe lw'okukozesa emmotoka ezifaanagana batuuke mu kkubo emmotoka ebadde etwala obululu obutuufu bagiconnecting edde ewalala eyabwe eyingirewo egende ku tallying center etwaleyo figures enfu. Munnayuganda nkusaba abaana ba boda wano omulimu gwammwe gutandikira. Abaana ba boda nkimanyi buli ku polling center kuliko abantu bangi nnyo abavuga boda wekibeera nga kyetaagisa mmotoka gigobeera nga boda muli 10 mugigoberere. Ife abasigaddewo ab'ebigere tumakinge ne national flag nga tubanja obululu bwaffe tweyiwe ku nguudo. Naye abaana ba boda muyina okumakinga sure nti no mugoberera emmotoka eyo ate muyina okumakinga sure nti tebabateerawo miziziko. Bwe mumanya nti nno wano waliwo olukwe lw'okuteekawo ekimotoka kiba blocking muleme okugoberera emmotoka eyo muteeke bannammwe mu maaso. Abaana ba boda muyina okubeera ku mmotoka etwala obululu ku tallying center, muyina ogibeera mu maaso n'emabega nga bwe kisoboka kubanga waliwo olukwe lw'okukyusa emmotoka ng'olwedde bo balina boxi zaabwe endala. Kyova olaba kino kikoodi kyabwe ekya *194# wekigenda okukolera. Abamu bagenda kikozesa nga bawaayo information nti waneeno Kyagulanyi atusinze obululu weebuti tukoze tutya obbugattawo. Ekyo kikoodi wekigenda okukolera nti Kyagulanyi waneeno afunye obululu weebuti kati tukoze tutya obbugattawo. Banoonye kaŋŋamba oba polling center endala eyo bagibbireko. Okiwulira okubeera nga bafuna engeri gye bakavalingamu omuwendo gwa His Excellency oba Kyagulanyi center mu gwafunye bagattirewo Museveni. So bagenda okukikolera nga bakozesa ekyo kikoodi kyabwe ate era nga bakola ki nga bakozesa emmotoka ezifaanagana mu kutambuza matiriyo w'obululu bwaffe nga tumaze okulonda nga babutwala ku tallying center ku district. Bannaye Uganda, be very vigilant. Bannaye guno gwe mulundi gwe tuyina we kuba kuluma gwa wansi n'ogwa waggulu we tuyina okukikola. Bwe kuba kufana kuwona waliwo baddekawo ne bagamba nti no leero kufana kuwona tugenda kukufana kuwona. Naye tuyina okuprotectinga our votes oba okuprotectinga obuwangizi bwaffe by all means, and we need to demand for it. We need to demand for our victory. So bannaye mubeere be very vigilant. Buli kimu ekikolebwa twagala tubabeere a step ahead. We need footage w'obwo obusajja bwa EC obugenda okusoma results ku polling centers nti gundi afunye kino. We need to record them on camera, on video. Si bifaananyi muba recording mu video, then ebisigadde tulumba obuwanguzi bwaffe kubanga twabagamba kanaka tukagenzemu nga kyakwekwasa. Twagala ekyokwekwasa kyova olaba twagala okubeera nga buli results tuziyina mu bungi newankubadde tukimanyi nti no kiggwera ku bbala kubanga Byabakama tasobola tulangirira. Tambuza video ogwange ngukoze ogugwo gwa kugitambuza